بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نرى نوين كلايا المنبر ميديا جروب okuwatu osaka ebisomo ebyenjawulo olunaku olwaleero katujjukanye ku ddiini yaffe n'okusiraamu, naye nga mbakuutira mbakubiriza okubanga munyiga akadaako n'okulaikinga Al-Minbar Media Group esobole okubatuusaako emisomo okuva mu babuulize ne basheekh ab'enjawulo. Olunaku olwaleero tuzze n'omusomo ogugamba nti asihiru ma haqiqatuhu wa hukmuhu. Eddogo biki abaffe eddogo gyeriri oba teririiyo? Ye bwe libaayo liramulwa kitya mu Busiraamu? Kubanga ffe wano twogerera mu Busiraamu. Abaffe eddogo Obusiraamu bumanyi nti gyeriri, n'abaloko gye bali, era bwe babaayo n'eddogo bwe libaayo lyo omuntu okulikola alamulwa atya? Obutabalwisa eddogo limanyiddwa nga gyeriri, likakasibwa nga gyeriri. Obusiraamu bulimanyi era ne Qur'ani yalyogerako ng'ekakasa nti gyeriri. Mu aya esangibwa mu surati Baqara aya 12 nga Allah agamba nti wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما كانوا يعملون. آية erimu okutunnyonnyola eddogo lyajja lyeribeerewo ku nsi kuno, ng'era buli kimu bwe tukakasa nti buli kimu ekiri mu nsi muno Allah tabaraka wa ta'ala yakissaawo. Naye si buli kye yassaawo nti yakulagira okubanga okikola oba okyeyambisa. Oli ajjayo okwekanga nti Katonda yeyigiriza abantu eddogo ye yalireeta, wabula yagireetanga fitna, yalireetanga kikemo kugezesa abantu abo abakkiriza abannamaddala n'abo abalimu abagoberera sitaani. Abakkiriza abannamaddala tebalimu bikola, ate abagoberera sitaani babagendera nalyo. Ngera bwolaba ebintu ebirala byasiisa okugezaawo okumugattikako n'ekintu ekirala. Allah senga yayagala abantu bonna bonna bali badde tebalina na kirowoozo kya kumugattikako, naye munyini yassaawo shiriku, nassaawo ne tawhid, nassaawo haramu, nassaawo ne halal. Ebya haramu ebyaziyizibwa yabissaawo, n'ebya halal ebyakkirizibwa n'abissaawo. Yassaawo bakyala n'abaami n'aziyiza obwezi, n'abalagira okubanga bafumbiragano mu mateeka. Lwaki yabissaawo? Tabuuzibwa. Munyini bw'ati bwe yasalawo, yakireetanga ki nga kikemo. Kakati nabwe kityo n'eddogo nalyo bwe lyali lijja ku mulembe gwa kabaka Sulaiman, nabbi wa Allah ate era kabaka Sulaiman alayhi salatu wassalam. Allah wasindikira bamalayika abajja okuyigiriza abantu eddogo kuno ku nsi, wabula yabasaakako akakulizo nti mugende muyigiriza abanaalyagala. Naye bwe mubagamba musooka kubabuulira nti ffe tuzze nga kikemo, fala takfur, kale temukafuwala.
buli yayiga eddogo aba alina kukaafuwala oba ovudde mu Isiraamu. Allah mu aya eri nnyini n'atubuulira ku zimu ku tayipu z'eddogo. Abaayigira ne baliyiga yata'allamuuna maa yufarriquuna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Omuntu agenda n'ayiga eddogo ne bakola eddogo eby'okwawula wakati w'abagalana ababiri, abafumba ababiri, litambulira awo. Ow'eddogo wansaalwa, ow'eddogo tayagaliza. Kale gimu ku mitima emibi niyo emibi. Allah ebikolwa ebibi byeyigiriza abantu ng'ekikemo, alyoke alabe akakuŋŋuuta akasengejja kalyoke kajjemu abatuufu ku bakyamu. Naye era yakutegeeza nti eddogo eryo terina kyeyinza kutuusa ku muntu nekituukirira illa biidhnillah, okuggyako nga Allah yayagadde kituukirire. Naye olwo eri bw'alikola ng'ayitidde eri mu kkubo ery'obujeemu, Allah amuweera ngera woolaba omuntu ayinza okubeera omwonoonifumu ng'anoonya bugagga, nga yagamba nti nze obugagga nina okufuna mu ngeri yonna, mu bulungi ne mu bubi. N'asalawo nti nze obwange nja kufuna mu kutta bantu. N'abatta era n'afuna obugagga, n'agaggawala n'amayumba n'azimba, makalina n'afuna, naye nga ali ku buwanga bw'abantu. Nabwe kityo n'ow'eddogo bw'oba oyitidde eyo nga kumweyagadde ofuneyo obugagga, oba ofunemu emirembe, ofune okwawula oli ne mukyala we, oli ne bbaawe, omwana ne kitaawe, abantu bakyankalaye, ofunemu essanyu, Allah akikuweerayo. Naye okukikuwa kuno ku nsi tekitegeeza nti omusango gufuddeko, kubanga yategeeza bali bamalayika atire kuligiriza nti mubuulire bemulimuyigiza bemuyigiriza eddogo, innama nahnu fitna, nti ffe tuli kikemo, tuzze okubagezesa. Fala takfur, kale tokaafuwala. Bwe bamalanga ne bamugamba nti obiwulidde nti ye kati ogamba ki, nkuyigiriza oba nedda? Nti anze njigiriza. Ne baliyiga. Ensonga lwaki lyamala ne lisaasaana, lyatandikira ku mulembe gwa Nabbi Sulaiman alayhi salaatu wassalaam. Ku mulembe gwe teryali lya Sulaiman gwe muyita Solomon, teryali lya Sulaiman, waliwo yali ku mulembe gwa Sulaiman. Amajini ne gayiga, abantu ne bayiga, baasi ne gujja bagira. Nobwe nkubuulidde nti eddogo lyayogerwako mu Qur'an ne Rasul sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi ze, n'atunnyonnyola n'obuliri bwali. Eddogo bwe tuba tulyogerako tuba tutegeeza ibaara anal azai, waliwo ebifundikwa ne zittalasimu omuntu byakola nga sizzaamu ebintu by'ekirogo olw'okutuusa akabi eri abantu. Abalogo batera okukozesa afaara, obuufu obuva ku bantu. Wali abakozesa kusinziira ku hadithi, wali omukyala eyaloga ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akozesa enviiri ze, ekisanirizo najjamu obuviiri obwasigalira. Olwo babikozesa, yegira n'agenda n'asiba ebifundikwa, n'assaamu ebikolo eby'eddagala nga yeeyambisa amasitaani n'amajini, ne biba nga amuloga, n'abantu abalala ng'era bwe bamuloga mu mbeera ng'eyo. Naye tebiyinza kutuukirira kutuusa kigendererwa kya mulogo okuggyako biidhnillah nga Allah yasazeewo tikituukirire. Mbeera bino ebintu bya bulijjo, bw'olaba oli ayinza okujja nga ayagadde akusiraani emmaali yo, n'ayogerera bizinesi yo nga bw'eri embi, naye abantu bagikyawe.
naye oyinza okulaba nga oluusi akuttukira bwere n'ajogerera obukyamu bwayo ne biki, naye nga bakasitoma beeyongera kujja. nawe kitino eddogo oluusi ayinza okukola n'akuttukira bwerere bitakutuukirira. ate era oluusi oli ayinza okwogerera okuvumirira bizinesi yo nekiviirako okugwa, naye byonna byonna bituukirira biidirira. Tudde ku hukumu fil Islam. Eddogo liramula litya mu Busiraamu? Eddogo kufuru, bukafiri, tebibeera wamu n'Obusiraamu oba okafuwadde. Wa amaru muharram, era mulimu gwaziyisibwa ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min al-kaba'ir al-mubiqat, era gegamu ku mazambi amanene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gayogerako mu hadithi emu n'agamba nti ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, mwewala amazambi amanene omusanvu agazikiriza omuntu kuno ku nsi ne ku akhira. Mugo yayogereramu eddogo, kubanga eddogo oba okolufayinga oba oyingidde mu busungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Si nsonga eddogo eryo oliyize ng'olikolerako, n'okuliyiga obuyizi nakyo kiri haramu, oba okubanga tolikolerako naye gweoyize buyizi just irimu yaali, nakyo kiri haramu. Abamanyi bonna bonna beekuŋŋaanyiza wamu ne bagamba nti eddogo lirina kye liyinza okukola mu kukyusa embeera y'omuntu oba okumutuusaako akabi. Gamba nga abafumba ababiri ne libaawukanya ng'oli yabakolera eddogo, oba bizinesi ezikyakalana, oba oli okufuna obulwadde naye ng'obudde ku ddogo. Wabula ate era bakikakkasa nti illa anna hadha ta'thir, akabi ako konna konna akaba katuuse ku oyo ow'eddogo kyayagadde tekayinza kutuukirira illa bimashiatillah, okujjako nga Allah yamaze okuwagala okukkiriza kituukirire. Si kukyagala naye akikkiriza kituukirire. Tekiri nti Allah buli lwatuukiriza ekintu oba ofunye right ekikola. Tugeze oli ayinza okukwata abana b'ebijambiya abatema abantu, abatta abantu. Otema omuntu ekijambiya, omuntu oyo n'afa. Okufa kuno Allah yabassa omuntu oyo, wabula gweokoze ekikolwa. Bidali obw'obujulizi obugamba nti oluusi oyinza okumutema ng'ate ekifo kyekimu kye baatemye oli n'atafa n'awola. Oli n'akuba ekizimbe bbomu ng'ayagala abantu abo basaanewo, ogenda okulaba nga omuntu yafudde naye ng'ate ekizimbe kyagudde abalala baafudde bonna bonna. Oli n'avuga emmotoka atomera abantu abadde, ogenda okulaba nga bwe baatomedde mufuddemu omuntu omu oba obutafiiramu ddala oba bonna bonna okusaanawo. Kale byonna byonna ebigwawo kuno mu nsi nga bana aqiida bananzikiriza ya Busiraamu entuufu, tukakasa nti teri kigwawo ne kituukirira okuggyako nga Allah tabaraka wa ta'ala yakikkiriza kituukirire. Kyatakkiriza kutuukirira tekituukirira. Ne bw'onooyagala otya, mu hadithi emu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa'alam, kimanye anna al umma, nti abantu bonna bonna law ijtama'u ala an yanfa'uka, abantu bonna ne bakuŋŋaana bakugase, lan yanfa'uka, tebasobola kugasa illa bishay'in kad katabahu Allahu lak, okuggyako ku kintu ekyo Allah kye yakuwandiikako nti kijja kutuukirira. Bajja okukola olukolo okwagala bakuziyizeewo bakusaanyewo bakole ki bangi nnyo wano, tetujja kwogera naye. Baali babaddeko mu nsi nga banoonya omuntu omwo, ng'emmundu z'eggwanga zonna zonna zitunuulidde omuntu omwo, n'abantu bonna bonna maleedera biki bagamba amuleeta eitha nga mufu oba mulamu ekirabo ofuna. Naye ne babanga ne ku ssaawa yakakati bakyali nga babanoonyanga ate ku ssaawa eno tebaliiwo. Ani yakola ekyo? Allah. Obusiraamu bwaziyiza eddogo n'okugenda eri abalaguzi n'okukakasa ebiboogera, era ne bututegeeza nti okujjanjaba okutuufu
senga oli bawamoloze eddogo bujjanjabi obutuufu era tokkirizibwa okugendayo kugenda wa mulogo akulogolole wabula okujjanjaba obutuufu okujjanjaba eddogo ng'okozesa eddogo kiri haramu nakyo okujjanjaba obutuufu okw'eddogo olina kukozesa Qur'an okudda waani wa Allah tabaraka wa ta'ala kozesa ayat ne dua nabbi sallallahu alaihi wasallam aziyigiriza mugende gye ziri mu Qur'an ebyafaayo bya Musa ng'ali ne Firawuna aya ezo ne ahadith akatabo nga Husnul Muslim eyakatunga olukomera lw'omukkiriza yakuŋŋaanyizaamu edduwa omuntu z'ayinza okukozesa olw'okwewonya eddogo walruju ila Allah n'okudda ewa Allah tabaraka wa ta'ala bona bwekikoze eddogo lyonna lyonna lijja kugira ki kugenda naye era kitegeere nga tumaliriza nti eddogo obulwadde obufaananako ng'endwadde endala oli ayinza okulwala omusujja naye ajja kuwona nga bamuyengedde omululuuza n'ebbongo naawona omulala nga kijja kumwetaagisa koota alyoka awone omulala kijja kumwetaagisa empiso bamuseeko n'amazzi alyoka awone omulala ajja kuwonera mu mwezi mulamba okusinziira ku bunafu bw'omubiri n'amaanyi g'obulwadde n'eddogo nalyo bwetyo bwe liri oli ayinza okuba nga mulina okukozesa ekintu kimu Qur'an naye ng'oli ajja kisomera lunaku lumu oli ajja kisomera ssaawa namba oli ajja kisomera nnaku 3 oli ajja kisomera kijja kumwetaagisa mulimu mulala nga kimwetaagisa basome rukuya eyo oba ayati ezo n'edduwa okumalira ddala omwaka nga mulamba oba n'okusingawo so eddogo bw'oba olijjanjaba nalyo litunuulire mu mbeera nga gy'otunuuliramu endwadde endala sinakindi ne kubajjanjabye oluusi n'okufa naye endwadde endala nazo bwe zibeera oli bamujjanjaba obulwadde bwennyini obwo ye n'afa ono omulala n'atafa naawe nga tumaliriza omusomo gwaffe guno nkubiriza baganda bange abasiraamu nti bw'oba olwadde oli eddogo tolikoleranga muno kubanga bukaafiiri ate baba bali kukoledde ggwe ate naawe togenda eri bano ku bantu bebanakujjanjaba kubanga naawe kyobakozera kiba kikyamu dukira waani wa Allah tabaraka wa ta'ala dukira eri Qur'an dukira eri enkola y'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah ku mulundi ogunaddako tujja kulaba ebitendo eby'omuntu eyali ajjanjaba akola rukuya owa rukuya omutuufu akkirizibwa n'oyo omukyamu